Violet abadde yeegaana olubuto lw'omuwala. Luyinza n'okubanga si lulwe. Luyinza okubanga si lulwe. Omuwala muto abato babeera bazibu kwesi. Mukama abaana abato beegatta braids. Sigamba mbu njagala kutandika mpalana ku bantu. Gloria Buga ayimba ki? Ayimba ayina Panama luyimba lw'amaanyi. Kati nze ne bwe wandinzuukusizza n'ompa ssente n'oŋŋamba mpayo oluyimba lumu lwa Gloria Buga. Wallahi sirumanyi. Panama ayina ekitone talina. Ku Panama ayina ku luyimba lwa Panama. Esigadde Panama bitegeeza ki? Oluyimba lulungi. Winnie wa mami ayimba ki? Simanyi. Sampino bitegeeza ki? Sampino. Abalabi baffe abalungi aba Blaze Media simanyi na kyabagamba naye mbaagala nyera mbeebaza okubeera ng'ebbanga lyonna mutwekuumirako muli ba muwendo nnyo mmwe mutuwanika ate nga mbanjulira omupya ku Blaze Media sikolangako naye 2025 twagamba tukisabuukulule nga kwali kasooka ababuuzeeko Faye tushakanako buwala akanako obuwala Mashallah. Ntikana kavuwala ndi musikali wa mami. Olunda. Amanya gange nze Senoga Blaze Jordan era nga bulijjo okubeera nga mbatuusaako ebirungi amawulire gonna okwetooloola eggwanga Uganda. Ate twabalayirira mu 2023 we twakuba ekirayiro ne tugamba tugenda baweereza paka kutukako magulu. Kale kakati ku pano ndiko ne Faye Tusha agenda kubeera nga ababuulira biki ebitrendinga mu ggwanga nenga akanyo kano tubakayita Let's Talk tuwayemu. Let's talk show tuwayemu era tugenda beerangako every week with trending news all over Uganda ne wabweru we Uganda kasa kibanga kikwata ku muna Uganda ne bitatukwatako ne bitatukwatako nashibadde nkutunuulira bambi oyogera bulungi oyimbisiranga ko muntu nga tuli bakaka muwe bati naye Faye nene yogamba bempati ne Faye wefuge Faye wefuge olunaku olwaleero tuze n'emboozi ez'enjawulo ku bitambula mu ggwanga nga mbirabye tugenda batubamenyeramu oba tukubemu ttooki ku ngeri gye tubirabamu era tuli entitled ku opinions zaffe. Faye ensonga ezigenda mu ggwanga oziraba otya? Okusookera ddala dictator Amiri ndaba nga abantu ensonga ndaba teggwawo trending stories wano e Uganda oba amawulire agabeera gaguddewo wano bayitiza culture simanyi nti amawulire gatera malawo nnaku 2-3 ne tuvaako ne tubuukira ekirala ne tubuukira Seggirinya ne tubuukira kino ne tubuukira okulayira kwa Trump tubuukira buli kikoze eki naye amawulire ga Chosenbek gano nga galuddewo ensonga ezirimu omukazi ensonga ezijja ezirimu nga like zitambulira okubeera ku domestic violence ng'ate ali ku mukazi ng'ate like society ebeere kigikwatako nnyo kati ate abakazi basinga okipika ne bakyongerayo ne bagamba okuba otya omukazi biki ngwe like ne biwanvuwa nebiranda society yakyuka kati abakazi kati obulwa ne side gyo naye ng'ekituufu nze mu kulaba okwange bwe nkuba mu ttooki bwe nti Ameu talina musango ogusaze ngusaze guwedde ndowooza tugumale nedda osase n'ontiisa kugambye entunnunzi zisoze ne zinkuba ngoga nti bibeeramu kuba omukazi ate nomaliza ngo Ameu talina musango abakazi twakyeteekako nti bwe mbayo ne ŋŋamba nti nno omusajja yankubye ensi yonna egenda kudda ku sayidi yange empolereze
ojjukira ne gundi Hajati bwe yasooka okuvaayo Hajati Nzuru yasooka okuvaayo najja n'agamba omwana bamurepinze trust me the whole nation olimba oba tolimba kyatukwatako because oli mukazi bwe twatonde bwe twazaalibwa naye kati ate tuli kikyusa weba tuli kikozesanga advantage okuba omusajja omukuba wansi kakyaka mission yaffe kuba musajja wansi kugwa kitegeera so kati zino ensonga za Amel ne Chosen ekituufu Amel ayinza okuba nga ayina gundi ensobize yengo ne Chosen ayinza okuba nga ayina ensobize naye tuleme kutekinga side emu tuleme gamba kati Amel mubi tugusale bangambe Chosen ayine fuga like ebintu byonna ebizze byogera ne proof ne evidence ne interview ye twasooka okulaba ya driver kitulaga eyasooka enkadde ne production gye yasookamu ya Nicky kitulaga nti naye era empisa zaali bwezi kyokitegeera kati omukazi omuntu ayinza okubeera nga alina empisa embi naye tukiteeka ku musajja by the Chosen didn't want to say anything message yagiyisa mu luyimba enyimba like it was a song it speaks volumes naye ate kati nze gwobeera oluyimbyeko wemba siyimba olwo nze neewozeeko ntya munayo ovaayo n'oyogera muna ate kati yako era yafuddeyo n'ayogera era yavuddeyo n'ayogera nagamba naye sikubanga ku mukazi anyway nze like kyenjagala ogamba abantu bino ebintu by'okuplayinga sympathy games mani tubireke because naawe mu mutima gwo bw'otuula oba buli muntu bw'atuula mu mutima gwe naye kuba mu tooki ye ne bbaawe abalaba obuzibu we buva because waliwo ba celebrities bangi ng'obufumbo bwabwe tebutudde ate kati kikatande ng'omusajja tali awo bagenda kutambulirangako bw'ati tuwulira nti Chosen yaleetanga abantu ne babeera ewaka abantu bakyalibe famire ye abantu bali mu media kwogera asirika sina kyakukola naye maama nze sitole ze nawulidde gulo zantiisizza abaana badde ebigambo mbu Chosen yali mwenzi nze bannaye ndeka wabula naye imbu omanyi waliwo yajjanga n'abuuka n'agwa munda mu kisaakaate wa Chosen nakyawo nga tebabeera bonna ng'ate baabaaki naye nze kyammanyi bambi nze yokapo nyinawe nagisangako ennewe mu public bibeera birala mu public abantu babeeraga nti beeyagala kuba nze waneno nyina ne kapu y'abaserebu gye mmanyi basiiba beeriisa mazi in real life nenge waka nenge ate eno mu public batulaga kino ng'omukwano gubayiikako we batinga eno honey how praise bangulidayo kulukuluba olaba nakola n'abaana abato naye naawe kyali kitu ne bagafumba amazzi ba simanyi wabula si yoyo kolera gwe twatugenda mufumba amazzi oyo kulukuluba mwe mumukola bamuyita kulukuluba ice kulukuluba kabeeranga akalago nga kasonga buweka bampeeyo bakandabe ku yellow ne red ndyeki naye mpa yellow government ne maama temuli bwaba takutte tompa mwekali bannaye tebikutte nedda sigenda kwate eno wansi te ice yagize lwaki temutambulanga mulimu ice bayiwa masikyamulidde munaye byebyo so like celebrity couples ye mu public balaga ate sina celebrity zibuka so ate baba bakwawukana okufuna bosi ngati ekigendo baleetera peace of mind anti kiyinza okukendeeza ku careers zaabwe kati tunulira omwami nga Jeffrey Taya ne mukyala we Irene Namatovu singa bakira ne baawukana abatamanyi public egenda kugusaliraani kubanga tukolerera nnyo ensi nti mba neraliikiridde singa njawukana ne feeyi abantu bayinza okugamba nze mubi kyokka nga ate naawe otya ogamba bagenda kugusalira ki kuba waliwo baana abantu nga si celeb yagamba abaana ndiwo ku lw'abaana kati serebu aba akolera nnyo abantu ekyo kintu kisse bangi ekyo kintu kyogamba nti abaana yes
fine osobola okubeerawo ku lw'abaana naye what about your mental health okitegeera abaana baba bagenda kulaba kitegeere nze yes like waliwo abantu abamu nze nakula ndowooza nagenda okufuna tatange omulala eyankuza ng'olwedde ntegeera naye nakula nkimanyi nti siina taata okitegeera nesobola kutuuka mu future nfune omusajja ankube ankoleko buli kintu kyonna ekyobulabe ngambe nti ntuddewo lw'abaana I mean your kids will understand okitegeera abaana baba bagenda kulaba kitegeera tegeera wano mu buto abagenda kipinga gagamba banaye mami daddy aliwa era bogenda kujja ng'obawa answers batuuke bakimanyi nti kati ekituufu tata aliwo mu bulamu bwaffe era batuuke bakitegeere waliwo omuyimbi we Nigeria Sina kisimanyi bwali omumanyi. Ayimba gospel. Yes, omuyimbi ayimba gospel bawe yamutu. Na ebyo byakulaga bantu mu public nti no tuli bulungi because she was a gospel singer. Naye nga bawa mukolako buli kyabulabe. Nga asula ku migu ngate n'abaana tashibalaga. Era paka bwe yankuba paka kumutta. Ngolusa mugana n'ogendo yimba. Ndabona abayimbi baffe tubamanyi bwomanyi naawe abamu. Ngababa tulukunyaka kintu katono bawe yafuna omuzungu bawe nagana namugana okuddamu yimba okitegeera otomumanyi career yinefa bwekyo bya kisirusiru I mean put yourself first lwaki gwe tosooka kwetekinga gwe first nogamba kati nze yenze oba omusajja wali oba taliwo oba public eyogera I mean why do we even care about public si ebayaga kati nze public si yangamba nti kati feyi vayo yogere ku nsonga ezitambula mu ggwanga kyoze ni Becky sifa bagenda ntumulonda gyali ye yakyezulamu ng'ayina talent Namiri yamusanga mu kkubo ng'ayimba Namiri akoze kinene yes neera yamusanga ayina si yakwata talent n'agimuteekako ate si yamugye Masaka si yamuwa eddoboozi Katonda yamuwa ebiso it is okay to move on. Separation is okay tugenda tuka tukimanyire omuntu waba kwagala va ku bana bagamba nti banaye kapa ya Rema ne Kenzo ya numa yakuluma wali oba wachi kuba wao tulire yali abakwatirako magulu yali agenda mu ddwaliro n'amuzaalirako yali agenda wa Rema n'amusimuulirako banamugolirako engoye za Kenzo I mean let not public judgment okutukozesa ensobi ate by the public judgment ekwezeza nnyo abayimbi ensobi wadde tetulinamu bayimbi nnyo bali awo b'amaanyi mu ggwanga beyagala okuyimba yava eri mu ggwanga n'ayimba society ekwezeza nnyo abayimbi ensobi kati ne batuuka ne babeera depressed natandika n'okunywa ebiraga ne bagenda ne mu rehab naye nga fama bataddeko akazito nti kati gwe kyozo nolina okubeera n'amiro waliwo kamera zendaba waliwo yagambye Amiri kati ogenda tulaba kimafiya nengamba Allah akbar nengana naye mukama mwaliyo gye beekwanira gye beegattira okuzaala abo abaana bonna mwaliyo ne tutandika n'otema ekigambo nti nno omwana wa Chosen Beka asembayo si wa Amiri abula mukama Katonda bamaze ebbanga ki naye tubalembalemu era nakyo kikulu bamaze ebbanga ki nga tebali bonna oba tebeeraba n'omwana naye akuze omwana awezezza emyaka emeka anti tubale emyezi omwenda egy'omu lubuto gattako gy'alina okimanyi Amiri yajja n'agamba nti omwana ye Zahira n'eddala lyayogera awo ate n'oli Chosen naye apostinga nga apostinga mannya malala yapostinga malala yapostinga malala no napostinga malala eryamu ono yagamba Zahira Mutebi n'eddala Amiri ate oli yayogera lya kikristaayo oli teyayogera lya kisiraamu Chosen ono ye Zahira lya basiraamu ono n'ayogera ate lya kati oyagala tukake DNA Bwana tusobola ogikuboneka tupaka oli mwana wa Amiri naye ngamba Chosen abeera selfish ate okugira bwa nanti kati ye mubatu like abamuli okumpi kye batugamba nti ye bwatyo bwali I mean sometimes you cannot change someone's personality omuntu waba ayina ensembi agenda kuba n'empisa ne wana yebike banga litya ne bwana ebikera kigenda kuvaayo wano tulina abantu nga tubamanyi nga ku ground birala mungo waba biba ine emitima gye bawunyako no bawunyako naye nga wajja mu kamera bwati
akulaga kirala n'akabezziga yes naye kati bw'ojja kuba ffe bafeyinga by'omuyita bbi nga ne mu reality by'omuyita bbi n'ogamba kubanga y'oyo abaggwe kati ngenda kuwa example mu bantu like bwe tulaba ennyo wano olaba Shamim Mayanja Shamim nga bwali ku media newaka Kasuku nga bwali ku media ne mu reality bwali ewaka simanyi gwo no ngamba bwe bulamu obwa outside camera yes outside ne kati waliwo abantu abamu nga kyajja okulaga mu camera ne kati nze ondaba wano nze wembeera eno sibeera nnyo n'abantu kyokka ate newaka mbeera neggalidde baneiba bange tebamanyi ddoboozi lyange nabino ebintu byakutomera butomezi wonna oli mukakamu oli bwoti mukakagonjebwa basana okutwala naivu gwabula ne bakusiba embuto okimanyi nsobola okeera wano okumaca nenkugamba ndi lubuto lwa braze ne oba teweebakangako nange nga walunywera mu soda nanti kati abantu oba ogenda bategeeza kinti teweebakangako nange nga bula tulaba babiri bulijjo tukula oba ogenda okitegeera ekintu ekyo oba ogenda kati oba onjagaza kinze ate katufe abawala tulinamu kali aka acting mukwano nze nsobola okukuwaayiriza ekigambo nenkaaba n'okukaaba ate sympathy mwe muyina sympathy card eyo gye muzannyo eyo tuzikyanga bwetiti tubanga abali mugundi kuzanya matatu ozichanga ka sympathy card n'okazeno mukwano nga kakutedde omusajja kati nze neekera nokumachane nkuwaayiriza olubuto wallahi abantu bagamba bannayo ije nga tulabanga nakwenda nga tubikola oba ogenda kakasota nti tetubikolangako kuba kati watulabye ffenna tugenda mu kivulu nkusange nkukwate ku mukono tutambule bagaye bannaye kituufu banaatu bulijjo beeryanga tetumu naye ngewuwo simanyi nakuba oligendayo twesanga mu tawuni ne tukola ne kiggwa kati kwe okuwaayiriza ekigambo kyenyinza okutemako ne kikwatayo kati era Beke mukuva like teyavuddeyo gamba naye kati Beke like oba like byagamba nti noba nti Amiru yankuba tosobola kakasa public nti Amiru takubangako ku Beke omusajja nabayo ne already kati eyo kadi ate nasirikamu akakokusirika nti akyogedde ate n'alaga machuwa nti I don't want to comment nasindika muganda we akole interviews ajije kati bagala bagambe nti nno Ruth yazzo nakola interview yayogadde byonna banyanga bituufu mbwate Ruth yeyagalidde okujja okola interview olisi yamutumye n'era Beke alina amaloboozi gaweereza Kasuku bannaye tewagala mwagije mubale mukolo mu ku public amagezi waliwo oluusi wolaba ekintu nga kirabwa nayo kanga omuntu talina musango nga mugenda mu talina kati tugambe nti no tuli mu kkooti obukakafu bwonna bulaga nti Amiru talina musango trust me it's so hard kati ate by the way it takes courage kiteekengana buvumu na musajja mukulu mu birowoozo ogamba nti kankwate ebintu byange nviire omukazi nga kye yakola kati kye yakola yalaga maturity kizibu nnyo omusajja ogamba nti kankwate ebintu byange nviire omukazi kakati Beke we yasuulidde Beke alina we yagambye mbu Amiri yali talabirira baana neŋŋamba muzadde abaana balinga basatu babwera abaana gwozaala otya abaana kuba azaala ku speed n'ozaala ono aba tannakulakulamu n'ozzaako owookubiri tannalabirira wakubiri n'ozaala owookusatu ekyo kiraga ki kiraga abadde alabirira tosobola beera nga tulabirira basooka ne proof twagifunye nti Amiri yali alabirira abaana ne antinente yamusasula nze mukulaba okwange sagala nnyo gamba nti nno oba mpolereza nnyo Amiri naye nze mukulaba okwange that guy is responsible mukulaba okwange it takes courage ogamba nti nno nava ew'omukazi twafunamu obutakanya naye ngenda sigala nga nkola nga ndabirira abaana abakazi abasinga wano basingle mothers single mother atafunangako yadde ne kasabuni yadde ne kapampa okuva ew'omwami anti abamu tebamanyi embuto bannannyinizo nati kati abakazi kati twayiga ng'onoonya gwogenda okukaliramu n'abula twayiga n'okusiba abasajja embuto kati mazadde omusajja n'alabirira omwana okuva ku lubuto but that thing is hard it's so hard nze olimu neteeka mbigire basajja ne ngamba olaba kati nkeera ku makya nennonya omutwalo ne gunvula
olwo oli gwe ngendo ngate nze nsobola okubira braids nanteerako ekyebiri kati ate olwo omusajja atayina muntu yenna gwagenda kubira nti mpaayo naye naatekinga responsibility n'akulabira okuva ku lubuto okuva ku myezi 9 muveeyo gamba nti nno ye yali alunfunisa alabawa wali oyanjuza amagulu ng'olabawo because it's all our responsibility bw'oba wayanjuza amagulu nange nenjanjuza amagulu ne tunyumirwa ekikola wanfunisa olubuto ne lutuulamu bw'oba olulabirira well and good okitegeera nvumirira nnyo abasajja batalabira mbuto naye omusajja bw'aba yeewaddeyo n'alabira olubuto okuva ku mwezi gumu paka myezi 9 n'ozaala omwana n'asigala ng'akyatekinga that responsibility that man is a hero and is a king okitegeera abasajja bangi balabirira abaana abatali bwabwe nze bankuza like nga ne sente zintwala ku ssomero era ne Amiri abadde alina gwalabirira atalikulembera oyo first born si wuwe neera abadde amulabirira naye ng'era amulabirira okitegeera nga abasajja tebali mu bintu byakusosola omusajja ne waba step father talina mu bintu byakusosola abakazi ate kati twe tulimu omutima ogamba nti nno nafubirewo n'omusajja ono omwana asooka si wange n'omuyisa so different n'omukuba ne bamuyiira amazzi netuuka n'obbayira amazzi n'ogamba omwana ye yakwana oli nnyina kati abakazi tweddeko nze mpolereza nnyo abakazi sijja gamba nti nali mpolereza nnyo abakazi nakati nkyabawolereza naye waliwo abakazi ebintu ebimu bye tukolanga maani ebya kisiru nga birawa n'omuntu ayo byebimu ezo n'empiki zikuba abasajja twagala suula musajja wansi era byebintu bimu n'ebya vairota byebimu ebyakoze nibeki bye tulimu byebimu n'ebya vairota okitegeera olugambo olwo gwalulina kasajja katubagenze kasiba kasajja keeyiiya sigamba nti noba music wamufunamu sente bweziti I mean, it's sex. Sex is for both. We enjoy both. But who enjoys the most? Fenna. Yes. 50-50. It's a 50-50 thing. Kati okimanyi waliwo n'omukazi wabeerawo n'agamba banaye nga ndudde omubiri ne gukubanja n'ogamba nkubiddaani. Okitegeera kati ngamba nti nooba togenda kwenjoyinga. Ate n'abakazi bamanyi okukozesa abasajja. Nnyo namukozesa namudampinga kati why do we want to put that responsibility of sex to the man nga fena tukirimu babiri fena tukibeeramu babiri kati for Vairota's case Vairota abadde yeegaana olubuto lw'omuwala luyinza n'okubanga si lure omuwala muto ababaana abato babeera bazibu kwesi mukama abaana abato beegatta braids begata mama sebadde manyo omukulu gwe batagenda buuza olagawa katokimanyi osobola osanga omwana omuto ako si kagirlfriend kakuvarita kayafini so si 19 years so osanga nga kakana ka 19 years kayina body count ya 10 ng'omukazi omukulu ayina ya babiri body count 10 be basajja 10 obwo bwana kati jukire bwamalaya bwasiko bwamalaya kati mulimu gwa mutwe abaana beetunda abaana beekuba kuba serebu naye kuba nze naba yakava ku ssomero abatanatandika ttunda abaana batandikira natunda mu senior 3 yekeka pocket money nkutidde omwana nabeera mu senior oba bino byogamba nti nno oli akugulidde iPhone agulidde kino gwe kyoyita okutunda akugulira ngaani kwe kutunda ku side eyo omuntu era akugulira eba exchange eba bata trading mpankuwe nenkuwa iPhone no mpa ku bibyo naye omulundi gumu nenkuwa iPhone yange $5,000,000 gwe mukwano sex is expensive my dear $5,000,000 sex is expensive sex is expensive sex are expensive tewali kintu kyasinze ekyova nabeera ne gavumenti eyagala kuvaayo byogerako ekintu ekikyasinze okukola sente wano e Uganda kwegatta kulimu nnyo sente nnyo era bannaye ne bamala bateeka omusolo ku kwegatta ondabiri n'eggwanga ligaggawa mbadde maabamu ate waliwo abatunda layisi bano 13,000 mmeka bana bo mu kibuga si balayisi abo bawansi oba ogamba kuno okwegatta okutaliiko price nti mpa nedda kati munnaye we byatuuka abaana tebakyaswala naswala akubuulira mpa 15 ye mmeka ekitegeeza bizinensi eyo ekola ekolera ddala etunda kiralu
I do not encourage anyone to do it. Naye kankuwuli ate kati biri nnyo mu baana bato okitegeera kubanga olaba abaana bato bava eno cause emirembe gyakyuka bava eno nga beegomba ebintu bingi nalaba mwana munne ng'avuga emmotoka BMW nga muto oluusi babadde bonna ku ssomero katuufa n'agamba yagifuna atya awo kati mu process y'okutambula okunoonyereza ono engeri gye yafuna ebintu mwagenda osangira ani shugaddi oba ng'alina gwe yamulabyeko naye ne n'anoonya afune ate kati bw'alaba ono omuntu eyafuna like emmotoka ezo ez'ebbeeyi nga ayinako kulinnya celebrity n'agamba kati nange kasooke nnoonye kulinnya kwe kutandika okunoonya abo ba Uncle Vairota omuwala bw'atyo bw'ajja ewa Vairota avudde ku ssomero alina kyaliiwe kati waliwo awo wennyini waliwo kano akawala ka Ariana sima Ariana Sebunya ke baatonera emmotoka nga success card mbu yagizzaayo naye nga balaka baatulimba bamuwa emmotoka nga success card kati teebereza kati oyo agimuwadde bono bwalaba nga munne bamuwa emmotoka definitely wafuluma misinde wa Vairota nene Vairota lwaki tasosolamu ebyana ebinyirira bifeeyi nga biibino nedda munnaye kankubuulireko ekituufu mwe abasajja muli wiiki n'ebibali mu mpale tebinywerera mu kifo kimu ate kati that's natural that's nature tetugenda nakibanenyeza kuba kati okimanyiza nsobola okumala emyaka 2 nga sirina gwe neebase naye I say upon the living God omukazi akisobola nkati kale siyenze aba interview komewano kale brace kale siyenze nedda kale siyenze oli omukazi ali mu kuyita wali gwe tuba twogerako oyo ali mu kuyita afeyinvaako myaka 2 wallahi billahi tallahi omukazi asobola omala emyaka 2 n'esatu nga teyeegasse naye omusajja tasamba Jacob oba kamera zitwale ubeerewo tubabulire ebintu Elvis mujje kamera emyaka 2 nkutidde myaka 2 n'etaano ng'omukazi teyeegatta nayo emyaka emeka gyosembyeyo emyaka 5 kisoboka kati nze nsobola okulayira ebbanga lye nali mumazeeko nendayira nenkomba nekupaasa yamaanyi gampe n'ebintu byange byonna byennyina ne binzigwako nenkugamba nti namala emyaka amaanyi gampe emyaka 2 nendoozera omusajja wakusangira ng'emyaka giweze 2 ebezzeeko era obeera ng'ali vagin obeera ng'ali bebi ndeka waliwo ka video ke nnalaba si ka video kafaananyi buno bumeemu omwana yakola ka meemu ng'obuliri butobye oba baabwiwako baafu y'amazzi nagamba mbu after Kadama's return from Saudi Arabia after 4 years bakadama bambi babeereyo nga tebalina abaganda aba badda ku butaapu ne katakaatapu kagenda kuyingira munda anti bagamba kali stronger than ne katakaatapu kalinga just masturbation ate nze sibanenya na banenya because it's so hard it's natural gwe tapu ogimanyi ng'eri n'amaanyi nze simanyi na kizo chikola katsoka ndeko babikola katapu webati ne bagendako webati ne chugo walo kano katapu konyiga akalongo kokozesa buno bubeera mu kira kati katapu kaina force eyo force nze ndaba esinga nze amaanyi genyinzo banago kati mbanga competinga ne tap eyo pressure ya amaanyi ate by the way kizibu nnyo omuntu amasturbating ye okwebaka n'omusajja nabako wa mutuuka kizibu nnyo era kati kadda masturbation bikuba n'ebisiraani ayisugwa gye weegendereze abantu abakola masturbation tebatera like mu bintu bya sente financial batera okutuuka ebintu byabwe nebisiraani masturbation muzibu nnyo spirit mbi anti kati obanga kiba kitya nze kati kankunyumize umanyize mbeera n'emboozi zange ate real story nyina mukwano gwange omuyimbi tumaze banisonyiwa bro bro just bino tukolera abantu tukola mu bikole naye you will understand mukwano gwange omuyimbi yatuuka nga atakasobola nakwegattana mukazi because of what? Because of masturbation. Ya masturbating okuva nga ayina emyaka 17. I know mwana bwe yafunisa obuto nga ayina emyaka 14.
namuzaalamu omwana omuwala kati bambi ne kabonaabona nnyo n'olubuto nako jjukira kakyali kataawo ebibeera bibalota byalimu kati ne bamusiba mu kumusiba like ebbanga lye yamalayo n'avayo nga ki abakazi bamutana so all that period mukomera yes all that period yokuvaawo paka bukulu paka just omanyi gwe okumasturbate ng'okuva ng'oli mutinizi paka myaka 3 nga sex afunamu kale obutinitiniye naye nga most times kasabbuuni nga atakozesa amaanyi kati n'atuuka manhood ye newekeninga nga ne bwafuna omukazi webati kozi yatuuka nga of course nga ayagala kufuna mukazi kuddamu zaala baana nga takyasobola kuyimuka nga kantukaganye nga zaafa mukwano yalina kulinnya nnyonyi genda bweru mukola operation bwe yatuuka neegana ne bamuddagala lya mwaka mulamba nga tozeemu kwegatta tozeemu kumasturbate naye wandabira mukwano ogwo omwaka yagumalako naye nga waliwo womusanga nga amaaso ga red webati nga nze nkimanyirawo nga bro please relax nga atwakidde nga buli kaseera mujjukiza ojjukira nti tuli ku treatment era bwe yagenda nakola operation ye ndowooza yasooka kuba simu yange naŋŋamba it was successful nemugambe enjoy n'atandikira yatandikira yatandikirawo yalinnya naddawo ne Uganda simanyi kikyama kiri mu bakazi bana Uganda era yalinnya nakomawa ne Uganda bwe yatandikira kati I do not even blame sometimes I do not blame men kuba naffe abakazi tubeekubako nnyo ekituufu oyo omuwala ayinza okuba yeekuba okitegeera mukuba ku Vairota mbangamba abayimbi babeera nnyo n'obuwala buno bwatuma ndetera yawe genda onterere ku mobile money kola kino ndetera ya amazzi gannyogoga nga keweesigasiga ke katajja kutera butwa mu mazzi kati obwo obwala bwe mwesiga butuuka ne bufuna misunderstanding okitegeera ne bufuna misconception okuva gy'oli kuba kati wala ne bwefuna omusajja nankwera wano ekirungi oba kati nimbeera nga ntambula nesanga oli omusajja oba nampaayo ekyebiri ngamba anjagalako wallahi ne bwaba akikuwadde ekyebiri nga talina kyakwagaza nga just akikuwadde kyaliiwe kyova nze abasajja bonna mba brozoning otegeeza ki bonna mwenna muli ba bro bange bonna baliza media ba bro bange mwenna wazinza atali bro iza baliza bonna era bwe ndaba nga tandise okugetingako so close nawe mukwana buroka bwe kiyingiramu just kujja ka misconception yako nze naina waeno omulezi nga kyali wange nnyo bambi nalowooza mwagala bwe byagana nanyigira ebyaddala kyokka nga byali si byakweyagala just yali mukwano gwange nga bro so kati ezo misconception abawala ze mufunaye ze ziteetera n'abayimbi obuzibu kasajja katu tekayina musango mukaleke mwe bonna banyumirwa ate sigamba nti nno oba yamulya mulundu gumu osanga yaddayo lirashi yali addangayo Vairota neddo omuwala ye rashi yali addangayo wa Vairota ne Vairota abawala bangi nnyo basobola okuki yali awo nedda because kekamwekubanga yayinza okubanga kekamwekubanga kennyo obwo bwana obuto bwayiza okunaabo obwana obuto bwegatta brace ne buba bucaafu nati kati bo tebutegeera kati nze nkunyumizeko mbambu tya bucaafu kati nze nkunyumizeko akaboozi kabeere kacaafu ate kansibye nava kuwala obuto banaye mukama omulembe nga gukyuse nnyo manyi twakola tugamba banaye omulembe gukyuse ntukaneera abaana abakadde naye kati ate omulembe gwakati gukyuse omanyi awo mu Desemba nze sitambula mu biseera bya like bya nnaku nkulu kati nali nkyabeera Ntebe Road waliwo ekifo abantu kye bakyakaliramu ennyo nga wano weewange ekifo kyekiri wali eri nga ate like n'abaliwo mikwano gyange so neŋŋamba yali boxing de ngamba kangende ntuleko wali eri kati nempita mukwano gwange nemwaja ntubeereko waneeno najja kati watoyawo toyima emboozi za ngenda okulaba nga waliwo omulenzi ajja nga waliwo obutebe bali babuvuddeko nga asika akatebe nga atuula nga watayo eddakiika nga 5 endala nga waliwo akawala nga ndaba akawala nako kajja katula manyi just normal okutuula
naye akaana nga kato ng'akaana katini kale nange ndi mutini naye ko kali obutini bwako bwali bwakito ng'akaana katini tekayina nviiri konna ng'olabira ddala akaana kasomero nga beebuzabuzaawo kati balaba ndi focus nnyo ndi kufulumya mboozi naye nga nze nakirabye dda nga neno baagala kwemeketa akaana ne kasituka bulungi nnyo kyaka tekagira mu mpale kali mu kasikaati kampi bwe kati ngenda okulaba ng'omulenzi asumulula bulungi zip ng'ateeka waggulu ssemudondo oli ndayikana atyo Wali oyagala ndabira mukwano kunyumiza ekibozi kyange ekyekisirwa ate naye ng'osuseeko oyagala kyongerayo nnyo ngenda okulaba nga akaana katuula ku ssemudondo oli w'omusajja baamalawo ndowooza eddakiika nga 7 nga webeekesi nga it was like real sex kwega oba ekifo bye bakolera akoleramu wayinza obeera waliwo ekintu kyokola nga ye rutini yaawo si kyekyo ng'abantu abalaba jasi baliba oba ono yali amugulidde bbiya ng'ayagala mujjamu oba alina kye yali amukoledde nze my heart told me cause nagamba cause namunyuzaako ne mukonaako ne magansa okulabeko eriwo ebuzeebuze empula ogenda obayinze bwe mbange ndi mugeyi mulungi nyina tactics zange nemuga kati ngera bw'oli mu bbadde yakati nemuga abeeranga ongaddako saidi zeeri obeere ng'agenda okugula ekintu naye neyeebuzaabuza najjamu yali nagenda ng'agenza oyita weeyita n'akomawo weebati nangamba oyo omwana bannaye muto buba buwoomera kirabika ebyo abaana sex bamutandika muto naye nga n'okugenda ku kigambo sex obanga soomu naye kati buli kimu kyova olaba oba muyimbi ate bannawe obwana bwagala nnyo okwekubakuba sereebu bwave w'omuyimbi wadde wa influencer bwave wa influencer wadde wali babuloga balidde bwana ne bakatagga wali buno obwana mbu bwagala yimba obwo obutoototo mukwano yagala kuba muyimbi naye bannaye ng'okwerya kuli mu bayimbi ng'ekibatu kiri mu industry ne bakebeza ate bakebezaawa naye bakebeza maaso kati myaka egiddako nga sirimu ayinza oba omungi ate kati myaka nakati naye ng'asigala akyategeera ekibatu aba omwana omuto sirimu anti ayinza otambulirawo kubanga omwana amugja amusiiga omuyimbi n'amusiiga muyimbi munne ate omwana n'amaana najja n'asiiga nange n'asiiga n'omulala okimanyi omwana omu producer mukugambye MC anti kati wamala omugja ku muyimbi oba yonna gyamujje najjawako ku muyimbi naawa buli omu awagenda omwetooloola okimanyi okwerya kwa industry kajegerebwe kati osanga ekiwala osanga omuyimbi so osanga omwana ng'abayimbi 6 bonna baamulya ne bamaneja baabwe nga baamulya ne baproducer oyo omuyimbi wali namunyumirizaako ne ku dayas oyo omuyi nsonyiwa bannaye naye nze bannaye sife tubatuma mwegadange omuyimbi waliwo abaagala okukola naye kola kale yayagala bakole naye kolabo naye mukwagala okola yayita nabaayo bulungi nnyo ng'akyeyo kitegeera so ne bamusuubiza okupromotinga oluyimba naye ngeri oli gye yasooka omumulya yamulaga nga amugamba nti ngenda kupromotinga oluyimba ate kasita ogamba omuyimbi upcoming nti ngenda kupromotinga oluyimba kiba kiwedde oba ogenda mumulya misana kiro kumaca mutuntu basikoowa kumaca kiro kumaca abayimbi baali 2 ono yamulyamu emyezi 3 najja nakatinga bwe najja nagamba kati nze oyo mumazi ono naye n'amukwatamu naye n'avuga bwe tebakomaoko bwe yamumaliriza ne bamuwa maneja waabwe gwe batambula naye maneja yamuvuga emyezi 6 naye oluyimba lwakola bo promoting era lwatambula tewali atalumanyi amakulu yafunamu mu kwegattaakwe manager bwe yamuwa n'amuwa promoter but how sure are you nti mbana abayimbi like mbana abantu bonna boogenze bwekwirako nabe first of all your image is going to die your value is going to deteriorate omanyize like ngamba nnyo abawala nti
value esinga nze nsobola n'okubeera ne kyali wange ne mmala naye omwaka nga bakyali wange nnyo naye nga talabangako nawe nfuse nawe nkuze ekyo naye abaana b'ennaku zino munyumyamu ennaku 2 lumu 2 nga mweridde lumu 2 nga mweridde ebintu by'okwerya byafuuka oba biryawe it doesn't make even any news waneno tetuli ku theatre wano ku theatre nze wensiba buli kaseera ne waneno waliwo abakulu baffe nga buli mwana ali mu firimu yali amuliddeko buli mwana yagala oyingira mu kibiina yali amuliddeko kati eyo industry weetuuse kati awo industry gye batejja kukulaakulana kubanga ebisiraani nayo biba bingi ate kati nekireetera n'okuleetera nti like omuntu waba yegabagabanya bane bapromoting oluyimba lwe abayimbi abalina talent tebavaayo abatalina talent be bavaayo kubanga bamanyi onnyola ekiwato kati kankubuuze sigamba mbu njagala kutandika mpalana ku bantu Gloria Buga ayimba ki ayimba ayina Panama luyimba lw'amaanyi kati nze ne bo wandinzuukusizza n'ompa ssente n'oŋŋamba mpayo oluyimba lumu lwa Gloria Buga wallahi sirumanyi Panama Buga ayina ekitone talina ku Panama ayina ku luyimba lwa Panama esigadde Panama bitegeeza ki oluyimba lulungi Winnie Wamami ayimba ki Sampino bitegeeza ki Sampino So let me tell you something olaba bwetubanga tulina bakyali baffe ng'olabira ddala taliimu yadde oba kyakola takisobola me I personally I believe like someone waliwo omuntu okubeera nga ali talented ne waliwo n'omuntu ayisobola okuba nga ali so passionate about that thing about that talent n'ayiga naye kati eyo process y'okuyiga abayimbi b'e Uganda tebakyagirimu anti kati ennaku zino nfuna akaana kati ekyana kiwini ekyo kirina nakiraba mu nkuukaawo tegereza ku stage we nali nga ngamba ti abayimbi ennaku zino omuyimbi nti promotion eya music waabwe yasebengereramu nti art tebayina nti omuyimbi edda lulinga wokimanyi nti media yabakalubiriza nga mpa ssente nkuyiseewo mpa ssente nkoleki nabe banga akalubirizibwa ne wajja wabeerawo abayimbi abaze ne bayitirawo ku TikTok nti influencer nga Winnie Wamami ajja mugamba mpanze nkakolemu challenge ekuba emitwalo 2 oba million 2 eza views ate abantu bagende ku YouTube balabo luki oluyimba lwe oluyimba luyitewo kati bana abayimbi abanene abayiseewo nga bayitirawo eri mu kuwaguza ab'amaanyi betulaba ajja tunulamu nga bana abaana abayiseewo ku TikTok baliya mu voice baani ba alien skin ba Tomudi bwa bayiseewo kitegeeza nze nsobola ate nange okwesa TKM neneeyongera ku level yange neeyongera okola ki okusapasinga oba oli awo n'atapinga mu eyo audience ya TikTok kati omwana nga Winnie Wamami bw'abanga already ayina bayambako okutambuza music waabwe kola challenge kuzizinira mu kola ki omuyimbi kyangu nnyo kujja amutwale ku concert omuyimbi amututte ayinayo concert amuwadde mileage kati awali obuzibu nti bana abasoma ababadde bamala obudde nga balwana okuyitawo ababadde taking a time tebikyali kumala budde man nze waliwo wanoyira ne music industry not even on music industry art industry at large because art industry naddala eyaffe wano gwe comparing Uganda n'eyese endala abalumirirwa art n'okaba n'amazika okitegeera first of all music industry yo nga yo cause yekwatirira sectors endala yes eye Uganda ya deteriorating ate nnyo kati ate nfu nnyo if it's not nudity kuyisawo batalina talent in that n'abantu abalina talent kati nze kinnuma waliwo abantu abamu nga balina music bannaye ng'owulira oluyimba nga basengejja ebigambo okuva gy'otandikira paka gye lukuma nga luyina meaning mugina emirembe abantu tebakyawa focus ezo nnyimba bali mu bya kisiru ate kati ne tukwata abantu abatalina talent nga talent zaabwe ze balina za kunyeenya bubina ne utandika obba
wanika bweba tukitegeera kubati omukitegeera naye omuntu mugambe ekituufu kuba kati singa wini wa mami yajja n'ayimba me I'm not even against her kuyimba it is okay ayimbe but let her do like oba vocal research oba omuntu amwagaliza yenna nga sigamba nti no kati kamuyiseeyiseemu nange ajja kunzijjamu biki ebyo bwebito singa abantu abakwata kwini wa mami oba nga waliwo management eyagala omuyambako singa bamukwata ne bamufunira vocal coach kati nze nja kuwaayo omuyimbi gwe bayita Juliana Kanyomo sibe bamu ku bayimbi abakyasinze wanene abalina vocals oshimanyi Juliana akyalina vocal coach wallahi at her stage ngagenda making sure nti buli week akola rehearsal at her age and at her stage ne respect gye tumuwa naye abaana bafudde like music industry efuuse kipapula efuuka kipapu bw'oba olina talent oba tolina oba oyagala okumanya oba toyagala kumanya tebikyagasa. So if me I'm not against at anyone singing because let me tell you Uganda metukwera ku machendo gamba nti kati fenna tuli bayimbi fenna tusobole kwesupportinga nutukwera ku machendo gamba nti kati 50% of Uganda nzifenna tuli bayimbi it is still okay. Era bayimbi bangi okitegeera nze mbala ku jam session awo ku federation nga audience bayimbi audience naye kati mulimu abayina talent n'abatalina ate abatalina talent bali mukutira abayina talent emixa okitegeera kuba kati talent yange bwe baya kunyenya kabina right sigala mukunyenya kabina yali dancer yes anti kati mukuwoomerwa mu bufu bw'okuwoomerwa awo abasajja tusuubiza nnyo ebitatuukire kyovula omusajja asobola osuubiza omukazi namugamba ngenda kuwa ekyapa ky'eggaluga oba ngenda kuwa ekyapa ky'ebusiika awo mu kuwoomerwa awo wali wagambye nti omuntu waaba anaatera okutuuka nti asobola osuubiza ensi n'eggulu kati omukazi akijjukira nti wansuubiza ekyapa ky'eggaluga kiki kyange kyokka bw'odda mu senseezi zo oyagala weefuule oba oluusi oba tokyajjukira nakujjukira nti nakusuubiza ekintu eky'omuwendo kati omuyimbi naye muntu awo mu kunyumirwa ayinza okusuubiza kolabo ndakuwa kolabo mwana gwo mpomedde mwana gwo osaana oyimbe okitegeera mu kuwunga awo oba mu kutamira kwa nabo banywa emiyenge okimanyi nti amuyimbi asobola ozuukuka ku makyanga omwenge gugenda omugwako nga yawaddeyo dda kolabo ngati ne kolabo gyewaddeyo teba kati omanyi projects z'abantu kati genda wala kangereze ku music industry year-round Braze bw'ogenda ku YouTube year-round n'olaba music gwe bateeka ku platform I swear n'oba toli munyarwanda ng'ennyimba tosigala nazitegeera this is good music nti ono substandard music tebamu uploading tebamuwa na budde project emu ey'oluyimba omuyimbi artist nga mutuufu I swear ebeera mu process okumala like ekitono nnyo emyezi ng'ebiri nga bwe musengejja mugamba bwe muwizali muddayo musire mugaka n'aleeta n'abamusingako ne bagamba how is this verse wano Uganda tekiriiwo okeera bukeesi n'oyiiya sompino kumakya n'ogenda mu studio naye okuteeramu autotune amala bameka bayimbi wanene abakuba live batono webali kati kitandise genda wane Tanzania olaba abayimbi baabwe ayisweya nga ennyimba nsengejje bulungi era naffe betumanyi kyova olaba tuwa nnyo abantu ba foreigners obudde waneno ntotabawa budde nnyo muyimbi nave Nigeria ffenna ne tumubamira kubanga music we yamuwa obudde naye wanene abantu tebawa music budde tebawa talent budde abantu abatali talented omuntu ogenda kusanga Faye ku TikTok nga yasama ogambe Faye brand Faye ayina omumwa Faye soko yimbe mwawo sampino tugenda mu studio nengenda mu studio nosanga Gloria Bugi nga tambula nolaba nga ayine bina nga yambadde bwerere nga nakasolo kali bweru wanji mama kaisemu buyisi kaisemu netaganzireyo nketegereza ndaba kabadde bweru kaisemu busungu nosanga Gloria Bugi nga yambadde bwerere beyo naliri bweru nga oyaze ku press conference nga nenike erabika
Kanika abantu bazambala ne ku beach ne tubalaba. Naye weesalira. But this is going on socials, let me tell you. Beach tewaba agenda kuteeka muntu oba nkutaddemu bekintu buli omu abeera kubye. Beach is beach and culture ya beach kubeera bwereere. Naye ne wano mu bantu kati omuntu agenda kusanga Gloria Buga alabe bina nagamba wane eno nno nyinawo ssente yange. Tebafaana kusooka kulaba church muvaamu. Nyinawo ssente yange kati ono bwe mutwalira omugagga gundi n'alaba ebbina ne muteeka ku stage eno abagagga ne balaba ebbina manse kuba kati n'abayimbi batandika otunda bamaneja baabwe bapimpu. Yali wa bloka? Bloka wa sexy. Bloka wa sexy aba pimp. Kufuna mugagga kuwayo muyimbi. Kumuwa sente ngoba bukadde busatu butano. Yena jakezize. Kuchako percentage kumuyimbi kumuwa zize. Kozi shoba kuwa mmeka? Atena chovola by the way chisude industry ya waneno. Kugamba nti eno waliwo side business yo bwako. Wakati kushoba abampa million. Atengo omusajja agenda kumpa million. Shoba yinza n'obutakubanga just audience. Bagala kuwa audience. Kozi waliwo bayi kukuba muko chakutte chechi concert yali lupaze kutte concert yali paze kutte kanzi empisemba gamba kuyisamu kanzi empisemu ka atenga lwage no mu million 3 naje nayisawo olina gana na mu million 3 kati business ya music techali ya music business ya music ya sexy wanji mama techali ya music ekitegeeza abana betu like really, what kind of music do we have? Mbabagaga basasula ba promote liba batike kunyonyola batwa. Bolaba muwala butava kunyonyo. Nze madde manya bagenze kuyimba. Kuchi? You sure nava wano nadda wano Amsterdam. Oba just kuba kwekwasiza. Amsterdam, Canada, nagenda ke UK. Tolabanga n'abayimbi. Uganda batandise okuba world tour. Tolabanga n'abayimbi abasinga kati bagundi ba third, second, fourth wife baba promoter. Wanje? Akoyisawo nkafunye. Okafunye chinde amuna yetogenda kuntuza nene. Second, third baba promoter mumanyi. Nomuyimbi gogambe era mutege. Gomanyi munayo gomanyo muyimbi. Nga bulandi nene jo walampye. Nga katapira majegere. Praise tonteka bigambo mukamu. Omuyimbi go walampa nga bulandi. Sirina gwe nayogedde. Naye nga byebyo. Nenga ba third, fourth. Tokalemera ko nnyo baba promoter. Yes. Munanga abayimbi ba Uganda batandise okuba world tour. Omuwulira nti yabaddeko Canada tewe yakomyewo yayitiddeko Amsterdam teyavuddeyo nayitirako wano n'avaayo agenze e UK avuddeyo akomeddewo Dubai nadda e Uganda nadda mu studio. Ebyo music industry ya Uganda techa kati waliwo abayimbi sagala nagenda werumbu simayanga beki East Africa. Nga ine ebyobugagga ebikubisaamu abayimbi bawaneno nga 5 muyimbi ogwo bati baba basengejja music waabwe nga balina management nga bafuna brand ngeyo brand byo agenda okusinza kuba kati singa wini aina management ey'amaanyi nga sigamba nti binene nkuyisemu biki singa bakwata wini n'amayiga ge yalina ku TikTok ne bamufunira vocal coach n'abeera mugundi mu training ng'okumala emyezi nga 6 nga kyakola on a daily basis n'akola vocal training ne baleeta ne bagula ennyimba ne bagamba kati according to your voice weetuuse luno oluyimba lwogenda oyimba bw'oba yagala kuba dance hall gendera olabe eddoboozi lya Cindy because buli omu abeera ne role model just nshaddawo nga example oba karokasiita olabe nti kati neddoboozi lyogenda okutambuliramu oveeyo nga ki ng'onywedde ng'oteredde naye ekibi wano buli agala okuyimba naye abayimbi tebeegomba bayimbi namakula Juliana Winnie Nwaji nti those girls have perfect Lydia Jasmine nti they do sacrifice a lot for their brand. Yes, because they do rehearse. Rehearsal is everything in the art. Kati nze mi am a filmmaker naye nze to wiki teyitawo nga situnde mu mira we batigamba nti kankoleyo kaneno ekitegeera.
nawe kenyini gwe owa kamera nga tonaba kuntuza mu kamera oba nga tonatuza mu muntu eno gamba haka tomala gajja kukola kintu because ogenda tuka wakati wejjuse lwaki okikoze no kikola but rehearsal and preparation is key to the art industry. Ba comedian baffe wakati baliwo comedy industry ya feriwa tekyaliwo we tuyizo okuba ndoza tuyina mu comedy duos nga 3 ezikyatambuza ngate nabe bakola babikola dda okusiza abagwako ne Kamalia kikakumye ekintu kyakola kubaka wemulamu nati kati okuwemula si comedy okuwemula muleke spade giyita nkumbi spade ebere spade nenkumbi spade ebere spade hwebereho oba ekitiyo nakyo amazzi tugayite mazzi n'omusulo tuguyite musulo ne bitu muyite bbi tuleke kubeera webati bameka ba comedians bameka ab'omunsi endala ng'agenda yimirira ku stage akole comedy abantu baseke ngaba comedian be Nigeria nga temuli kigambo kiwemula n'ekyo Kero akola comedy okuwa ndise paka wa komenga temuli mu kigambo kiwemula yadde atenga asesa ng'atagenda kutambula ng'ate you even relate to the comedy gwakoze comedy. There is Salvador tawemula naye comedy wall international mulungi banga sibyange kuyogera tulale guno mwaka nkutande gubyo mwako mukadde nago gwera mu ntalo ne guno ngutande ene we si ntalo bangamba bugambe sibyange Salvador bajokisiza abanne naziza mu luzungu mbonga iche bakola ngawe munatula onene nogamba kanena akantu ngawe munabeerawo ne munyumya nogamba ngenda kati walumbo ya munyumizaako kujoka nagamba katola nga omuntu wanebuuzako ku mukulu amusinga obukolanga kati bwenakola kaneno la kanaba kataka joko mama upcoming comedian yamwebuuzaako najibba yagenda okulaba White House emunge ekiri ku media joko yeta naye gwe ekintu kiri muyinza kati but Salvador's comedy kale wabanga alimu obubbi bwa jokes z'abanne it's there n'abayimbi bayimba bulungi nenga benyimba z'abannaabo kati Salvador trust me he stands on stage na spicing a crowd ate audience yesinga teri Uganda nalaba ku performance yenga ali Kenya nendabako ne Nigeria waliwo yakyala ku party y'omu Nigeria comedian and he was good trust me nga ndaba this is not he's too qualified to be Ugandan. Too qualified. Ne Kansima ali too qualified. Bebo ba true artist ata abasoka kutegera. Nga bakiwadde obudde. Kubanga bo bakiwanga obudde ne batwana bagamba katugenda akatawo basawo bado bakolanga joke nga joke asano nojure woleza omwezi. Kati bakoni bakati. Aha. Ife joke tujijja mu audience. Najjanga talina kya rehearsinza yadde talina kya scripting kya wandi but rehearsal is key whether oli muyimbi whether oli dancer whether oli chi consistency has to be there in rehearsal kati ani tuwe tuddayo kuwinwa mami ani amu advising should we blame the producer should we blame the artist not the producer the artist tuyinza obutamu blaming naye to blaming abamwetoolodde ate yetooloddwa ba yetooloddwako abafamire koza atera kutambula na muganda we yetooloddwako mudra ne baawe ne Rich gwe bagenda gwe bayawukanye embu kandabe ddiwe basemba okubeera bona nenda kuddayo nkola research bayawukanye kubambwe ebibete byala yali yamubba kwa ku Zaira Rich yali bba wa Zaira nga tonafuna Henry Zaira sokompe sokoleke nze mbadde mmanyi Zaira ate nga ababonyebonye mangu nze mbadde mmanyi Henry yabadde bba wa Zaira kuvanga kakatandi yasooka Zaira yasooka content ne Rich nga Rich era yalya asimanyi oba baali beerya kubanga we yamufira kaali kakyali musomero ne katera kasoma kamaliriza kati wini wa mami yamubbako amakulu tuve mu kuyita wagambye nti yukola spade and spoon amakulu wini wa mami yabba Richie ku Zaira
kati ate twetaaga ate ko era zeze entale eziriwo between the green color and the blue color. Ese entalo nze taana z'abaana bato. Z'abaana bato. Ono mayi bambuzabuzaamu abo abaana nakatandika bafokasingako. Nze mbadde manyi Henry baludde ne Zairwa kuva dda. Kino kati ani abayabbaani Richie yaba kitegeerekese naye abakazi lwaki tuyina kino kitegeerekese abakazi lwaki tuyina kino ekintu nti omusajja enewe mbuyamu ati kino kiyinza obeema bino manyi nkugambye nalaba ebbina lyakyo mu nkuuka mbuyamubba ate ne gwe babba bagenda mumubbaku kubanga agaliwo mu nkuuka Richie bamutwala Winnie bamutwala Winnie gwe bamutwala ate ani amutwala embu nanti kati binene ebya music yayo tubadde twogerako mbu kati King Saha mulimu nnyo mbumanyi ku press conference ya King Saha bw'okimanyi King Saha mukimane saawa 10 ez'ekiro n'amukima ewaka nga balina 10 ez'ekiro Saha abeera waka mu fumbo nedda abayimbi Saha asula nakawuka n'omukyala abayimbi nanti kati asula nakawukanira ku Entebbe Road kati sokoleke naye bali bati kina bina naye omuyimbi omunenyezeewa naawe bakuba nga gwe musajja kikya kiri kye natansenga ngamba ku Violet Antino lwaki oba onenya omuyimbi omuyimbi onoonya womunenyeza n'obula wabula kuba omuwala kyabeera ayagala mpozi awo singa banyamba ne bambala naye abulirira nnyo okwambala kondomu akikubiriza nnyo ayinza okuba ayambala tetugaanye akubiriza nnyo era ennaku zino bambi omu kubawoomyemu omutwe mu kubulira abavubuka nti mwambale naye kati abasibiridde nnyo entanda mwambale kondomu I love that okimanyi nze nsobola okujja wano ne ŋŋamba abantu bannaaye temubba ng'ate nze akulira obubbi mu Kampala wano. Okay, so what are you trying to insinuate? Nti okimanyi gasolo gamba yambala kondomu nga ye ayitawo nga ye zimusi bagamba ziwunya bubi mbu sigikozesangako sigimanyi just ngimanyi njiraga abantu kubalaga we bagikozesa tagikozesangako nze seegatta naye bambi waziba sex waguno omwaka safety first bavubuka mmwe mwambale ye lwaki okwegatta temukuleka ki ekiri mukwe kati gosolva mukulya okulya kyemmere oba okwegatta okulya emmere osobola okuva kugivaako ate kati emmere leka kugwerakanya n'ebintu bya kisiru ate ku mmere okwegatta bya kisiru nga bye byawutidde n'abafumbo sigamba nti nebwe seegatta sigenda kubeerawo nebwe sita ya mmere nze sibaire n'emmere yanta masiri ya mmere n'abamanyi bakimanyi naye ndya kubeerawo naye okimanyi nti abantu obufumbo busatulukuse lwa kwegatta omuntu waba tamalaako oba obufudde omuntu wamma ku munne oba bufudde kati gungamba otya nti oli akuveeko ye basis y'obufumbo kati okwegatta sikiririza mu bufumbo era makinga nnyo okulaba nti nsanyawo happy couples lwaki saagayira ddala nze bantu babeerawo nga bafumbire zafumbiza ebyekisiru oyagala babe nga bakola ki ate n'okwegatta oli mu kudi campaigning ndasimanyi nakumanya ebintu bya sexy banensi yonna yeetolera ku sexy sente ne sente banaye sente ne sexy Mukama Katonda okwegatta kimanyi tekusobola kuggwawo naye bambi tubadde twogera ku bayimbi mwetereeze mwetereeze manya ekitonde ekyo kino kyoba kiba kyakunyeenya bina music amanye waagwa amanye woogwa Winnie kati bagenze tandika ntalo na Ava Peace because of that nabiwulidde musimanga bamuggyeko akazindalo biki naye Ava Peace okujjako okuyiikiriza ono kimuleeta ku stage okujjako munna akazindalo it wasn't even a stage it was a show badde bagenda ku TV show already nga Ava yazzeewo dda yatuuseewo dda ku maca siri namuwolereza nze njogera this is a reported speech mu audio za Ava nga yakoze eki Ava yatuuseewo dda nga mulwadde ng'alina waalaga ono Winnie najja saawa mukaaga Ava yabadde yatuuseewo saawa nga bagenda bakyaza bonna mu show yes kati ndowooza akazindalo n'akamuggyako n'akawa Ava yakozese oli ye
Basi yakamujja ate ndi lwaki yakabye nanti gamba mbuno simanyanga jukira buli bayinamu obuntu bwabwe nti jukira ava yasooka kola ne Modra kati Modra ali ne Winnie katera omanyi naye entalo basi Winnie nakaba amaziga bamujjeko akazinda nze mbadde mmanyi ava yakamujjeko mwana muto tetanaba na bicha mutuuka akagenda ku stage omuyimbi ajja mujjeko akazinda langube no mukuba mugambe vaawo ebyo ebintu bibeeramu mu art kibuli kibeeramu kisira lwaki oboka wayingira industry y'abakulu beera mukulu baba akujjeko akazindalo nawe tuuka wotuuse kati naye twamanyira kutambulira ku ntalo naye tuuka wotuuse nga ava ayina wali alina akazindalo ogenda okamujjeko oyimbe sompi mutuuka waali olengero ono Winnie mumpi kwava anasobola okamujjako waali ate bw'ayambala enkondo kiba kiralamu ava wayambala enkondo ava muwanvu nnyo bw'ati kati ogamba Winnie ajja mujjeko akazinda bonna batandikira ku TikTok ne ava yatandika ku TikTok ava was a TikTok but yo mulaba ayinamu talent y'okuyimba naye Winnie talinamu yadde ne kagundi akati nibwe kati netaga ngende nzire mumpulize ennyimba z'oyo omwana eza Winnie I'll listen for the first time bozi wanyo siziwuliranga ndaba performance ze naye siwulizanga nnyimba ze tisampina kichemanyiko ko kati yakayimba mu nkuka naye anyenye bina kirina bina nanti kati talent yesigale mu kunyenya bina agambe nti no kati ava pesa agenze kuyimba apangisiza bina mu nkuka yagenda najjanga yambadde akapale ka light blue nga kampi bwe kati bana ekyana kyanyenya ne Modra yagala Winnie amuintroducinga buli walaga amuintroducinga nnyo amuintroducinga bambi nnyo ate yajja nayambala ng'empale nno yo batwali tulaba ki ekyali kirabika ku ate basimanyi lwaki abantu abatalina talent abantu abatalina talent n'okwambala obubi bali bwe bati n'emikisa balina mingi nati mikisa giri mugundi ngamba connections emikisa gya connection connections abe bazeeterawo omuntu alina talent tasobola gwawo ng'omugambye nti n'ogenda mu promotinga neyeyalawo omwebakeko because abakimanyi nti talent eno olimbayo lwagenda ofulumya lugenda kwe promotinga okitegeera ennyimba za Navagule ffenna tetuzimanyi oli omuliddeko mu sikando nti ono alina ono tetuziwulira nnyo naye abantu abatalina talent n'okwambala obubi n'okwegaba bali bati bo tebabata kuba bagenda gwirawo amuwadde kolabo agwirewo producer ewo promoter agwirewo omuntu agenda omuteeka ku list y'okuyimba ku show kati mwekamba wire banamu abayimbi abekuba nnyo bano bemukirasi nagamba ne kano nako nakali akantama nga naffe weetuli awo kabate kaawo omaako enewe byebyo okay omulabi waffe omulungi wa Blaze Media olunaku olwaleero nga we nabagambye mbadde ne Faye tushakanako tubadde tukuba mu ttooki era nga mbirabye mubiwulidde tugenda sisinkananga mukko tubaleete tugenda kuddamu sisinkana ddi ku Kingsa ku Friday ku Friday tugenda wa Kingsa hatikuba omuziki tulaba abanyenyi obubina bannaye wini wa mami definitely wa era ayina okunyenya ebbina ne Gloria Bug ne Gloria Bug kyambala kirese style mu music industry abantu bali balema okwambala akola ki just yebikako bwebisi yesuulako bwesu kuba kati ovanga ku muntu okugamba nti bannaye give me privacy I'm dressing up ate najanga ali bwere I'm dressing up okay tuyanzizza okubeera nga mutwekumiddeko okuva gye twatandikidde paka emboozi eno weggweredde nsigadde nga nze Senoga Blaze Jordan nange Faith Tushanga nyina business yange esanyaawo obufumbo oba mwenna ng'oyagala kujja kuba omulamu mu Uganda ng'omukazi akutamya abafamile bonna baakutama oba ng'omulungu oli musanga ng'oyagala kuva ku vacation naye nga toyagala kutuukira wa mukazi nyina business yange bagita KPF Forms ya Airbnb ojja wali eri mu apartment kanga akalongoofu obulungi buli kimu mwekiri emmere mwekusanga nyina wa delivery buli kimu mwekikusanga n'oba oyagala kuteerako bakunaaza buli kimu ke yabagikuwa akanamba kange 0783011263 munkubire bya business nga toyagala tuukira wa mukyala yagala genda awo ng'oyagala kubeerako kaawo omanyi nga abakazi abayomba ennyo n'akutamya ewaka
nayomba okuva Monday paka Monday kati obanga omukazi akuyembesa nnyo toyina wakola agala wummulamu yagala wummulamu jangu ku Kapia Farms tuliawo ekyanja muka estate yako ka Kensington estate awo kumpi buli kimu kyagala kikusanga awo munkubire kasimu mumpe ku business ndya kumumwa okay tweyanziza mwebale kubeera nga muteekumiddeko